Budde abantu ne bagamba Honorable Ssenyonyi bamuwa enguzi ya kawumbi kalamba ne milioni 7. Nkimanyi bulungi nti be bano abantu be bamu abali bavuddeko ne bagamba nti Secretary General waffe Comrade Rubongoya mutabani wa Museveni baba ne bagamba Comrade Katana akola wa SFC musirikale baba ne bagamba nti emotoka yange bulletproof Museveni yajengulira era ne bagamba nti yamperamu biliyoni ne biliyoni za sente baze boogera ebintu bingi mbasomooza olunaku lwaleero okugyayo evidence oba obukakafu obulaga nti Honorable Ssenyonyi yenyigira mu buli bw'enguzi bonna then tutekinge action iffe nambasomooza nobasomooza kuba bebalina obuyinza bamuwalewale bamukube mu mbuga z'amateeka. Kwaniriza kujika media wasuza otya ogamba otya kansubire munange oli bulungi tuba tuyingiddewo n'amawulire butereevu agoocha tukyali ku nsonga za Joel Ssenyonyi kubigambibwa nti ono yabba akawumbi kamu ne miliyoni 7. Abasinga badde balindiridde omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform okuvaayo abeereko ne kyatangaaza ku nsonga zino. Butereevu olunaku lwabadde lwaggulo Robert Ssentamu Kyagulanyi bino byemu ku byasobodde okwogera ku nsonga eza Joel Ssenyonyi kubigambibwa nti yabba akawumbi kamu ne miliyoni 7. Kusaba omwerabireko n'oluvannyuma tweyongereyo maaso n'amawulire. Abantu ne bagamba Honorable Ssenyonyi bamuwa enguzi ya kawumbi kalamba ne milioni 7. Nkimanyi bulungi nti be bano abantu be bamu abali bavuddeko ne bagamba nti Secretary General waffe Comrade Rubongoya mutabani wa Museveni baba ne bagamba Comrade Katana akola wa SFC musirikale baba ne bagamba nti emotoka yange bulletproof Museveni yajengulira era ne bagamba nti yamperamu biliyoni ne biliyoni za sente baze boogera ebintu bingi mbasomooza olunaku lwaleero okugyayo evidence oba obukakafu obulaga nti Honorable Ssenyonyi yenyigira mu buli bw'enguzi bonna then tutekinge action iffe nambasomooza nobasomooza kuba bebalina obuyinza bamuwalewale bamukube mu mbuga z'amateeka buli we tutekinze action buli wenvuddeyo nembaako kyenkola mu buyinza bwange nga kwotadde n'okugoba abo be tukola nabo mbadde nkolera ku bukakafu bannaffe abali mu kibiina kyaffe benyigira mu buli bw'enguzi owa miliyoni nyingi mu commission ku evidence era njagala evidence oyo yenna ayina evidence oyo nga bajjeyo babayisa ku internet mubise ku internet naffe mutwe evidence eyo tubeeko kyetukola. Butereevu yonno ye mukulu Robert Ssentamu Kyagulanyi president w'ekibiina ekya National Unity Platform. Tayawukanye nnyo n'abantu banjawulo nga bwe babadde bagamba nti kye twetaaga kiri kimu bujulizi. Muleete obujulizi nti ebyaddala Joel Ssenyonyi obukakasa nti yalya naye bwe mba temulina bujulizi temugenda kutambuza propaganda musuubire nti tugenda mugenderako. Oyo Robert Ssentamu Kyagulanyi abasinga abadde balinze seeye ku nsonga zino era ng'abamu baali bagamba ti singa Robert Kyagulanyi Ssentamu avaayo n'ategeeza nti kituufu omusajja yalya awo Joel Ssenyonyi yali wa kuteekebwa ku ntandalo. Jjukira Bobi Wine yalina fayino se mu kibiina era bw'agamba nti kituufu omusajja yalya nga bafuuti sodia bamukwata Joel Ssenyonyi bamuteeka ku ntandalo naye bulijjo balinze kikiva gyali naye ebigambo bye tebyawukanye nnyokko n'eby'abantu abamu bye babadde bagamba nti ono yandiba propaganda so baagala bujulizi tebaagala just bigambo baagala bujulizi obukakasiza ddala nti omusajja yalya wabula si kumusibako matugambuzi kumuliisango ng'abamu nga talina nga teyalya nga talya tabbanga ku ssente ze bagamba nti yabba. Ebyo ebigambo by'omukulembeze wa National Unity Platform. Ate n'omukulu Joel Ssenyonyi naye ayina byatutangaazizaamu ayina byayogeddeko era ku nsonga zino ezigambibwa nti yabba biliyoni namba ne miliyoni 7. Nkusaba omwerabireko n'oluvannyuma tukyalina amawulire mangi nnyo gwe subscribinga video eno gimpeere like tubirenga ekintu tukikwasaganya malidadi sana wano kujika kabwenzize ngamba nti buli bw'olwanyisa enguzi nayo ekulwanyisa kyekigenda maaso baagala tusirike abamu ofoosi muze mulaba bawambye abamu bali mu makooti makomera kakati abamu bagamba nti mukulembeze ono bwe tunaamukwata abantu bajja kunyiiga nnyo katumusiiga akasa tumukube propaganda naye kirungi nti bannayuganda bagamba nedda temujja tuwuzaabuza bwe muba mugamba nti Ssenyonyi oba omuntu omulala yenna yali enguzi ate nga mugamba mulina obujulizi muleete kubanga bazze bagamba balina zi audio balina obujulizi
bannange anazina takumba bw'oba olina obujulizi bufulumye era nange wendi omuntu yenna alina obujulizi nti Ssenyonyi alina enguzi gye yalya oba ki wendi bankube mu mbuga z'amateeka nga bwe bazze bakola abantu abalala kuba mugamba obujulizi mubulina naye tebagenda tusala speed tebagenda tumala mu maanyi enguzi tujja giremerako paka nga tugirwanyisa ate nga bwe tulwana nabo agezaako okubalwanako Speaker wa Parliament ne mugamba kakati gwe kikyoyagala lwaki tondeka nenkola omulimu gwange agamba kakati bannamawulire mu bafulumye tebalina kubeera mu committee meeting nenemerako nengamba zino sente za bannayuganda report ne tuzifulumya ezimu ng'agamba ezo temujja gipresentinga kubanga nga eyolesa obuli bw'enguzi obuyitirivu ezo entalo tuzibaddemu nnyo kakati bwe nafuuka leader of opposition nenga kakati abantu bano nja balabisiza ddala kati nabo kwe kuyiya amagezi gye bagezaako okuyiya naye nga bwe tuzze tugamba bwe tugamba nti Honorable Mpuuga ne bakomishona babba ssente obujulizi bwe buli era nabo ssente bakkiriza baazitwala ezitaliiko nsonga etegeerekeka bakikkiriza bwe tugamba nti sipiika yeetaba mu obujulizi bwe buli tuzze tubalaga ate kakati sipiika n'okuba yavuddeyo yali Lwengo n'agamba nti ate wali buzibu omuntu wabba ssente z'omuwomusolo kasita agabana n'abalonzi kakati yaba mu nguzi kubanga atandise okugidifendinga so bwe twogera ku bintu bino bagamba naye kakati ono Ssenyonyi yeeyita ki katumufunire naye tetumusiiga naye yali enguzi muleete obujulizi munkube mu mbuga z'amateeka njagala basoomooza naye kye sigenda kukola butereefu ye mukulu Joel Ssenyonyi Kabwejumbira mwennyini gwe bagamba nti yandibanga yabba ssente ezikunukkiriza mu kawumbi kalamba ne miliyoni 7 omwewuliriddeko naye ebigambo bye tebyawukanye nnyo na bya mukulembeze wa kibiina kya National Unity Platform akakasizza nti bw'aba alina obujulizi abatambuza propaganda oyo oba olina obujulizi bujjeeyo wabula temugenda kutambuza propaganda nga mwagala omusirisa nga mwagala okumunafuya ku bintu ebitaliyo ku bintu ebyobulimba oyo ye Joel Ssenyonyi era ndowooza mumwewuliriddeko kakati nno omukulu Dean Lubowa Sava nga bwe mumanyi nti yabadde asinga okutambuza kino ekiboozi kya Joel Ssenyonyi Dean Lubowa Sava yabadde asinga okukuma omuliro mu kiboozi kino ekya Joel Ssenyonyi okubeera nti yabba biliyoni namba ne miliyoni 7 yabadde asinga okukitambuza era yabadde asinga okukikumamu omuliro President wa National Unity Platform olumaze okwogera n'omukulu n'ateera ka vidiyo akalala njagala nkakuzannyire ate n'oluvannyuma tweyongere maaso n'amawulire amalala mangi nnyo kankuzannyire Dean Lubowa omwewulirireko akyawanda muliro tannaba kuzikiza omusajja akyawanda muliro mwerabireko tuli bategeevu tetuli bali bansi abaagobanga enjobe kati twagala okyuse eyo story eyansi ogiteekeko Ssenyonyi eyadduka n'akawumbi kamu 7 bw'abasajja kye tukugambye okujja okwogerako si kutubanja bujulizi leka kwesiriwaza tubuulire musajja wo ssente baamuwaza ki era naye abeeyo atubuulire kwato yango jabbi tugamba ndabye mwadanku nyingi ali mabega akulingizaako bwana Abdalla Kiwanuka wagambye nawe ogenda kuntwala mu kooti yangu wamwe nawe mumala okuŋŋaana ngenda bakwata kanywa tosobola kusiriwaza bannansi to that extent mukakati abalina obujulizi muntu buleete mwekooti batumba waavumwe mwekooti obujulizi tugende tubusange mu kooti yensonga mbasooka tugende mu kooti temujjayo omusango nga bwe mpulira muteesateesa temujjayo omusango temujjayo omusango nze saagala bu alewini obwo wokovu ezo sizaagala njagala nkukubekeko ekukwate etule ku ttaka nkuwangule bulungi nga tolina kyoddamu kuyogera kigambo kirala naye bino bidiversion byowooza ebyo musimanyi tuleete obujulizi omujulizi guyawo tomulaba amayumba ge yazimba ekyanja n'entinda togalako oyagala bujulizi bwenkana kyobulaba wamuwako ssente ezizimba ebintu ebyo butereevu oyo nno ye mukulu Dean Lubowa Sava ono nno kirabika ye si waakukakkana waakulemerako
mpaka nga kyayagala akituukiriza. Ono nkugambye alabika si waakupowa mpaka nga kyayagala akituukiriza. Tetunnamanya kikyayagala naye niwe yagamba alina obujulizi ate n'ensonga gye ziri mu kooti. Katulinde tulabe obujulizi bwana presentinga ate tulabe wa gye binaggweera, naye nga yalabika si waakukakkana si waakupowa. Oluvannyuma lwa president wa National Unity Platform okuvaayo n'ayogera ku nsonga ezo n'agamba nti naye ayagala bujulizi then balyoke bateekinge action. Omusajja mumwewuliriddeko agambye ekyo si kyabadde asuubira mwani, si kyabadde asuubira mu mukulembeze owa National Unity Platform. Ba abatuuze ba foot soldiers ba social media in-laws bakyakkaatiriza nti omusajja ono yandibanga walabika waliwo amuli emabega, yandibanga tali yekka, amaanyi gayogeza, obusungu bwakozesa, tatidde namo wadde yadde n'ebya kooti tebyamunyeenyaamu. Nti omusajja ono yandibanga weewaawo tali yekka nga bw'okiwulira. Ate n'emabegako ono omusajja ye amawulire ge mugamanyi bwe gatyo bwe gaba, ye bw'atyo bwa presentingamu ebintu bye. Naye katulinde tulabe wa ate gye binaggweera. Naye nga bino kirabika si byakuggwa. Kati teri amanyi kituufu oba ddala Joel yalya oba teyalya, tetumanyi oba ono atambuza propaganda oba ayogera bya ddala. Naye katulindirire tulabe wa bino bina gye binakola ki, gye binaggweera. Butereevu nyongera okujjukiza kyobadde kujjika media era nga gwe nawe natanaba kulabika nga osubscribinga, genda maaso subscribinge, olikinge, okommentinge ate era osharinge. Tera kutaninga on notification bell yo, butereevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkutereddeyo video empya. Nakugamba wosanga kalango onawona toka skippinga kubanga engeri gyonzo okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino. Kwatawo mu kigalo butere video eno ojja kubeera nga ogimperedde like. Mwabatulabira ebweru w'eggwanga osana mmwe abatulabira n'awaka mu ggwanga Uganda, nyongera okubebaza timwebale nnyo, mwebalire ddala, temujjanga okwo. Omukama bampera ekyo kyennyini kye musingira ddala okwagala. Weekuumire ku mukutu guno ogwa Jika Media, likinga video eno, subscribinga, tere endowoozayo mu comment section bw'oba olinamu kyonna ky'owabula kintere wansawo mu comment section. Butereevu nja kubeera nga nkiraba era tujja kubeera nga munnange tutereezaamu nga bw'oba okoze eki, nga bw'oba owabuddemu. Just weekuumire bwekuumizi ku mukutu, amawulire tukyakomawo na mangi nnyo, togivaako gibeerereko ddala. Butereevu mubeere bulungi.